okugamba nti naye lwaki seebaza Katonda asobodde okuntuusa ku kintu kino. Nteekateeka okwebaza mu maka gange. Nayita abantu bangi, muli abasumba, bayimbi bannange, baani bonna. Kati omusumba bamuyita Emma bwajja kwali okubuulira kwe n'agamba olunaku olwaleero tutongozza Ssaabasanyusa Willy Mukaabya okufuuka omusumba. Nga temwakiteesezaako? Omwami oyo emabegako yajja nanangirirako obuweereza. Yakuwa obunnabbi? Yampa obunnabbi. Kati nze ne mbuwakanya era naŋŋambako nnoonye ekifo we tugenda okukola kyaki. Nze ne nsuubira nti byakusaaga oba yayagala akole kyaki ye. Kumbe Mukama gwayiseemu? Akozi gwayiseemu. Kati nze ne mbigayala n'essimu ye ne njijjako. Kati ate ebiseera by'okubeera nti njagala okwebaza Mukama, laba essimu ye bwenjiraba bwengenda omutegeezako ekigenda okubeerawo naga nange nina okubaawo. N'asitukiramu ate nno tabeera na mu Kampala abeera yiyo sayidi y'Emityana eyo wala ddala naye alina kyaki yeeyo gy'asumba. Bw'otyo bw'otandika okubeera omusumba? Bwentyo bwentandika okubeera omusumba. N'ozimba ne kyaki abagoberezi we bali? Bw'amala okukinangirirako natya ne ŋŋamba nakitandikirawa. Ensi yonna emaze okutegeera nti ndi musumba. Ngenda kukola ntya? Ngenda okulya nga omwoyo gutandika okuguma olw'okubanga abantu nafuna abaatandika okunvuma. Basumba bannaye baatandise okunvuma. Waliwo omusumba eyanvuma ennyo bamuyita Mondo. Musumba Mondo Mugisha? Mugisha. Nayogera ebigambo bingi nnyo ebyali binzivoola. Ng'ategeeza ki? Simanyi nange kwe nsinziira ate nga mmanyi nti muntu wa Mukama. Nga bingi nnyo byeyeerabira oba ebitabo abisoma kifuula nnenge. Kubanga abasirusiru ye balowooza nti oyo musirusiru ye Katonda mwalonda ate. Ebigambo bya Mondo byali bigamba ki? Nga bigamba nti kino nkikoledde mu budde bukyamu era kaakati ndi mu myaka egitasaana kukola kyaki. Nyinza ntya okukola kyaki nga nsiba n'enviiri. Nyinza ntya ndowooza nazze kunoonya ssente zensuubira naye teziriyo mu busumba. Kwegamba ebigambo ebyali bimmalamu ennyo amaanyi. Kati nange bwe mpulira ebigambo ebyo ate byanyongera maanyi. Naye Musumba Mondo bw'aba ayogedde ebigambo ebifaanana bwe biti ekitegeeza ndi w'amaanyi. Ku musumba munne? Nga musumba munnaye yayogedde ekigambo kiki? Eyandibadde akubuulira engeri gye bitambulamu. Engeri gye bitambulamu. Mukama mwekwase bw'oti. Kati awo najjukira bujjukizi ekozi ne Yesu bw'atyo baamuvumanga era ne bamunyooma. Nengamba ekitegeeza gidde envumwe n'okunyoomebwa. Kuno kwe kuyitibwa kwange. Kuyitibwa kwange. Nkulaba. Nteekeddwa okubeera nga ekintu kino nkitwala mu maaso. Kale atugoberera eyo tuyitiddeyo bwetiizi tubadde tetuyinza kubuusa maaso kuba nti omuyimbi waffe Ssaabasanyusa amaze ebbanga ng'atubuulirira ate mu kaseera kano ayinza okuba nga ekintu yakitadde ku ddaala eddala kati abuulirira asinziira na mu kkanisa ya Mukama yafunye okuyitibwa era nassaawo kyaki eri mu myezi kati 6 nga bw'atugambye. Katugende ku kinyusi ky'olwaleero twagala okumanya byayiseemu n'abo abamuyambyeko tusobola okumulowooza nti si kyamaanyi nnyo okusiima omuntu naye si buli yatandika endongo nti yatuuka ku ebyo Ssaabasanyusa byasobodde okutuukako. Twagala okusiima abantu abakubeereddewo mu bulamu Ssaabasanyusa bwe baba nga gye bali